Ekiri mu kkooti e Masaka bwe twogerera nga si birungi, Miranga myereere, Akirewo Kivumbi bwe twogerera nga ye ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu, era nga wenkoledde akatambi kano kibadde kimaze okubeera nga kikakasibwa nti Akirewo Kivumbi agenda kubeera nga addayo emabega w'emitayimbwa era nga waakuyimbulwa oba nga waakukomezebwawo mu kkooti e Masaka y'emu mwe babadde ennaku z'omwezi nga 21 omwezi gujja kuba gwa munaana guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2025. Akirewo Kivumbi bamuzzizaayo era nga kiri confirmed. Kakati General Gaddafi Edi Mutwe n'abalala kubanga tebali bokka bwe twogerera nga bo ensonga zaabwe ziri mugenda maaso n'okubeera nga ziwulirizibwa era nga nabo ebyabwe bwe binaagenda maaso n'okuba nga bisaliddwawo nja kujja wano mbere nga mbikutegeeza wabula njagala kuwa katambi owulire ekituuse ku Akirewo Kivumbi nga bwe nkugambye nti ye amaze okubeera nga akakasibwa nti addiziddwayo emabega w'emitayimbwa. Biwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. May it please you, my Lord. I am Honorable Shamu Malende. Also, Shamu Malende, appearing together with Council Sero Bruno, Council Wangabanis Manu. Yeah, my Lord. And Mama Lina Sedriga Waru. Sorry. Lina Sedriga Waru. Say what? Lina Sedriga Waru. Yes. You are for the applicant. All the four are for the applicants. Yes, my Lord. Yeah. My Lord, we are supposed to be joined by our other colleagues, our council, Moizi, Samuel, and Council George. Can we have them when they appear? Yes, my Lord. My Lord, we have just received instructions to join in representing the applicant in this matter. Who are the ones? All the ones you mentioned, or Yes, my Lord. all the council you've mentioned are Yes, my Lord. just receiving instructions? Yes, to join in representing the applicant in this matter. And my Lord, the notes of instructions is already filed and put along court record. The notes of instructions is already filed and on court record. Yes. My Lord, Can we have some silence, please? my Lord, as I earlier mentioned, Council, we've been joined by Council Elotu Jonathan, one of the council for the applicants. Council Elotu. Each application is mentioned. Because they're separate. Yes, So we are all. you're all for everyone. Yes. So my Lord, we've been joined by Council Elotu Jonathan and Council Samuel Moise. Council Samuel Moise, Elotu Jonathan, and Council Samuel Moise.
are also joined by Council Elias Nalukola Luyimbazi. Nalukola Elias Luyimbazi. And my Lord, in this matter, our Council Samuel Moizi is going to lead us. I have the notice of instructions. Yes. Is in regard to Shami Malende. Yes. And company advocates, right? Yes. MS Malende and co-advocates. That's So for you're the saying fresh the ones. whole law firm. Yes, that's the fresh ones that I've mentioned, my Lord. But for Council And I Samuel, only have a practicing certificate for Miss Shami Malende. So I don't know who else is in Shami Malende and company advocates. maybe others, my Lord, can submit. But This after this application is a session, simple one. You don't need like 10 lawyers. Because if Shami Malende's law firm is inclusive of 7 lawyers, let's divide ourselves between the different accused persons. So if we have A1, talk to yourselves and say A1 for this. We can't have all of you. my Lord, we shall Because have now counsel. what I have, the additional notice of is Shami Malende. I don't have Nalukola. I don't have, because the previous applications I have different lawyers. So my I Lord, have- in that case, She probably has PES advocates. yes, my Lord, in that case, we are requesting that since Council Samuel Moyezi, who has already been on that on the record, Yes. can lead us. For in this- A1. Yes. Thank you very much. Yes, please, counsel. May it please you, my lord, Yeah. first I apologize. ensonga bwezo wezitambula situyita y'amaanyi nnyo wabweru edi mutwe mulengera kuko akirewo kivumbi smart naye wabweru wonna weebunguluddwa babyakwerinda olunaku olwaleero kwekuwulira okusaba kw'okwemererwa kwa balawyers bangi nnyo abaliwo okulaba ensonga bwe zigenda okutambula. Council Samuel Moizi May it Nalukola. please you, my lord, my name for the record is Samuel Moizi Mulindwa. We seek your indulgence. May make general application for all in principles. Let's do, the applications are separate. I created 4 separate files. So I want to do each per se. Real blade. Yeah. Real blade. That's okay, right? Yes, my lord. My colleagues still insist we have planned to. You asked for guidance, I have guided. We are doing A1, then I'm later obliged. A2. That's the procedure. My lord, this application is brought Yeah. under Article 23(6). Paragraph 8 of the Constitution of the Republic of Uganda, Sections 14 and 15 of the Trial on Indictments Act, Rules 2 and 4 of the Judicature Criminal Procedure Applications Rules. If I may guide, Yes, ma'am. the procedure is already
nga bw'owulidde era nga bw'ogenda maaso n'okuba ng'owulira Akirewo Kivumbi yamaze okubeera nga akakasibwa nga bambi wakuddayo emabega w'emitayimbwa era nga bw'omulaba musajja wattu mu nnaku ey'ekika ekya waggulu agenda kuba nga ateebwa oba nga akomezebwawo mu kkooti y'emu baddemu okuwulira okusaba kwe okw'okweyimirirwa kye tuyita bail application ennaku zomwe zijja kuba nga 21 nga bwe nkugambye omwezi guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2025 kubanga leero ziri ennaku z'omwezi 14 kati nga 21 z'ennaku nga 7 okuva kati Akirewo Kivumbi bagenda kubeera nga bamukomyawo. Honorable Shamim Malende, Honorable Nalukoola Elias ne omukulu amanyiddwa nga Kanso Muyizzi be bali emabega w'enteekateeka eno nga kwogatta ne George Musisi nga bomanyi nti be bannamateeka abakulembera ttiimu ey'amateeka mu kibiina kya National Unity Platform be bali emabega w'enteekateeka zino mu kaweefube yenna okulaba nga abantu bano bateebwa newankubadde abasajja bakyakalubye era bakyabalemedde. Bannankyukakyuka abasinga obungi bagoberedde ensonga eno era bazze Masaka nga balina essuubi nti abamu ku bano bayinza okuba nga bateebwa sinakindi bonna okubeera nga bayimbulwa oluvannyuma lw'okubeera nti kimanyiddwa bulungi nnyo nti tebalina musango gw'amaanyi gubavunaanibwa era n'emisango egyabateekebwako emisango gyonna gimanyiddwa nti mijweteke. Kakati olwaleero enkyukwe egudde mu bannankyukakyuka oluvannyuma lwasooseewo kubanga abasajja bano baleese omwomo mu kaguli era nga Akirewo Kivumbi yasoose mu kaguli bw'atuuse mu kaguli ensonga zino ziwulirizibwa bannamateeka okuli Shamim Malende n'abalala ne bagenda maaso n'okuba nga bateekayo fayiro ez'okumukumu wabula omulamuzi agaanye okulaba nga Akirewo Kivumbi yeeyimirirwa olunaku olwaleero. Ababadde balina essuubi nti tugenda kuddayo naye Kampala kigaanye. Akirewo Kivumbi bamuzizzaayo emabega w'emitayimbwa paka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana ate era bamukomyewo mu kkooti mu nsonga y'emu ey'okwongera okulaba nti bail application ye egenda maaso n'okubeera ng'eyitamu. Bwe tuvudde ku Akirewo Kivumbi era wenviiridde mu kkooti wano ba wenviiridde ku live nga General Gaddafi amaze okuba nga naye atuuzibwa mu kaguli. Jjukira abantu bano baakwatibwa mu bitundu bya njawulo mu biseera bya njawulo wabula ate ne babagatta ku fayiro y'emu. Omusango ogumanyiddwa nga aggravated robbery ogw'okubbisa eryanyi oba okukozesa ebiso okukozesa emmundu n'ebintu ebirala efaanana bwe bityo. Omusango guno ng'era abamanyiddwa obulungi ennyo nti be bagulye emabega kuliko Mathias Mpuuga Nsamba kuliko Dr. Abedi Bwanika wabula nga baayita mu bannamawulire Bafarish Magembe n'abalala gwazagoberera sitole eno era nkakasanga bino obijjukira bulungi nnyo. Kakati bano be bali mabega w'ebintu bino era kyekireetedde bano okubanga ne we twogerera bakyali mabega wa mitayimbwa bagenda maaso n'okubanga bavundirayo. Eddoboozi ly'akatambi kano libadde liri wansi naye nga by'owulidde era byengenda okwongera ogende maaso n'okubanga obiwuliriza ze files ezigenda maaso n'okubanga ziweebwayo bannamateeka okuli Shamim Malende n'abalala abagenda maaso n'okulaba nga ate balwana masajja okulaba nga abantu bano bateebwa wabula omulamuzi ebimu alina engeri gy'abifutyankamu ebirala n'abikola nga waayagala naye byonna ogenda maaso n'okuba nga ate obitegeera gwampuliriza wabula oba tonaba kuba nga osubscribinga ku channel eno nyongera okukutegeeza nti kkirira wansi awo wenyini olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification tubeere nga tutambula ffenna wetwogerera oba wenkoledde akatambi kano nga General Gaddafi yali mu kaguli era ensonga ze zibadde zimaze okuba nga zitandika. Beerako ku mukutu guno bwe tuba tetukomyewo na live zonna update ogenda kubeera ng'ozifunira wano wennyini nga nzikuwa nga bwe zinaba zivudde mu kkooti. Tuli Masaka mu kkooti ate jjukire mabega kaawo era twali wano wennyini ne tukutegeeza nti kkooti yali eweereddwa ekiragiro nti abantu bano basindikibwe mu high court e Kampala wabula prison n'ebalemera newankubadde nga kino kyali tekikkirizibwa mu mateeka nti etteeka we liba lisaliddwawo oba kkooti bwe beerina kyesazeewo prison erina kuteekesa mu nkola ebyo kkooti byesazeewo wabula abakulu baalemera abasibe bano era ne babalemesa okuva e Masaka babeere nga batwalibwa e Kampala. Wetwogerera singa amateeka gabadde gakola era nga gagobererwa wetwogerera abantu bano bandibadde baava dda emabega w'emitayimbwa wabula abakulu baabalemera nga ne wetwogerera nakati bakyagenda mu maaso n'okuba nga babonaabonera emabega w'emitayimbwa. Kakati Akirewo Kivumbi amaze okubeera nga addizibwayo emisango egibaliko olwedde mugimanyi nga bwe nkugambye era nga bwe nsize nga nkugamba emisango mijweteke kubanga Mathias Mpuuga Abedi Bwanika n'abo abaali bafuuse ba Rebel MPs mu kibiina kya NUP nga bakulemberwa Mathias Mpuuga be baafumbirira emisango gino ne bagiteeka ku baana bano paka nga kaweefube bwe wakulaba nga babasiba era paka bwe baatuukiriza ekyo nga bakolaganidde wamu ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni era wano oli yenna agoberera waatasobola kubuuliza nti ddala abantu bano bakolera ani. Kakati eyo y'ensonga egenda maaso n'okuba nga ebonyaabonya abantu bano okuli akulira security
oba ebyokwerinda ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo gwolaba ku screen yo amanyiddwa nga Akirewo Kivumbi. Kakati akabanga katambuliridde ddala newankubadde nga bo ng'abantu bakyali solid emabega w'emitayimbwa gye bali wabula ng'embeera si nnungi nnyo yadde akatono. Bwe tuva ku abo ababiri abasinga obungi face mulabye nnyo waliwo Wakabi Smart abangi gwe mumanyi nga Smart wa Bobby. Ono Wakabi ye omusango gwe gwa surprisinga nnyo bannayuganda oluvannyuma lw'okubeera nti ono yesi wa security. Bano kale tukimanyi bulungi nnyo nti baakwatibwa be bakulira security detail eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ate Wakabi Smart ye yali driver nga yavuga drone, emmotoka ekika kya drone etambuza tiimu ya security, wabula naye baamukwata ate ne bamussa ku fayiro y'emu. Kakati bino byonna bivaawa olunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yagenda e Masaka okuziika mukwano gwe era munywanyi we yali afudde ng'ali mu constituency emanyiddwa nga Kimanya Kabonera omukulu Abedi Bwanika gy'akiikirira, wabula ebyali mu lumbe mwabiraba. Abedi Bwanika n'empuuga bye baali bategese bwe bita succeedinga, kakati no baagezaako okulaba nga bateekawo embeera. Bannamawulire ne bajja ne bayingira mu lwokaano. Edi Mutwe, Akirewo Kivumbi n'abalala baali bagezaako okulaba nga baprotectinga mukama waabwe nga bwe kiri nti bwe buvunaanyizibwa bwabwe okumukuuma. Abasajja baafutya baayiyayiya ekisangosango, bannamawulire ne babakozesa nti kamera zaabwe baazoonoona, baabakuba, simanya baababbako n'ebintu, wabula mu bye baababbako abamu ku bannamawulire bwe baabuuzibwa ku nsonga eno baabyegaana. Baategeeza nti ffe temujja kutukozesa kutuwayirizisa bantu nga ne bye baakola oluusi ffe tetubimanyi nako. Bannamawulire abamu baavaayo ne bagezaako okulaba nga beetonda, wabula ng'ensonga yamala dda okubasukkako nga yagenda dda mikono egya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni era nga etuukawo awo through omukulu Mathias Mpuuga n'akabinja ke. Kakati nno eyo y'embeera eri ku General Akirewo Kivumbi, General Gaddafi, Edi Mutwe n'abalala. Bano General Gaddafi, Akirewo Kivumbi nga mbamaze ne Smart Wakabi nga naye mumaze. Edi Mutwe kinajjukirwa nti ye yawambibwa mu bitundu eby'emukono kubanga bano bonna tekuli yakwatibwa, bonna badde bawambibwa buwambibwa. Waliwo enjawulo wakati wa arrest ne abduction. Kakati Edi Mutwe oluvannyuma lw'okuba nti yawambibwa emukono n'amalira ddala akabanga nga terina amanyiwa waali, kumba omukulu yavaayo gye waayita eddakiika ntono nnyo oba ennaku ntono nnyo n'avaayo n'ategeeza eggwanga nti oyo nze mmulina era ali mu basement yange agenda maaso n'okuba ng'ayiga olulimi Olunyankole, ekintu ekyaleeta obunkenke mu bannayuganda n'okwetolola ensi yonna era abantu nga beebuuza lwaki ayigirizibwa Olunyankole ku mpaka, ye ate lwaki yamukuba ekifaananyi ng'amaze okumwambula amukozeeko ebikolobero ebitali birungi nnyo n'aba nga ate yamuleeta mu nsi n'ategeeza eggwanga nti ono nze mmulina era agenda maaso n'okuba ng'ayiga Olunyankole. Ebibuuzo byasigala mu mitwe gy'abannayuganda nga beebuuza enkolagana wakati wa Mathias Mpuuga avunaana abantu bano ne General Muhoozi Kainerugaba eyatulugunya Edi Mutwe, enkolagana ye evaawa era enkolagana eyo yabaakingibwa posti eyateekebwa ku mukutu gwa X ogwa General Muhoozi Kainerugaba ng'asuutasuuta n'okuwaanawaana Mathias Mpuuga nga bw'ali omusajja ow'amaanyi ennyo nti era ye ne by'akola yeetaaga ekifubo lyawe eky'amaanyi mu gavumenti yaabwe. Ebigambo ebyo byaleeta bannayuganda okukonekitinga ensonga eno nti kakati Mathias Mpuuga yavunaana Edi Mutwe, wabula mu kumuwamba ate General Muhoozi Kainerugaba ye yamuwamba, bwe yamala okumukola bye yamukola ate n'amukwasa Mathias Mpuuga. Kati we twogerera oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa kati ali mu kuwera ennemba na misango egy'okubbisa eryanyi. Bwe twogera kukubbisa eryanyi mubamu okukozesa ebiso, mubamu okukozesa emmundu, mubamu n'okukozesa ebirala ebyokulwanyisa oba oliawo ebyobulabe ennyo. Kakati gy'emisango egyateekebwa ku bano era y'ensonga lwaki omusango gwali gusindikiddwa mu kkooti ensukkulumu kye tuyita high court, kubanga zino kkooti zonna tezirina busobozi kubeera nga ziwozesa emisango ekika kino. Kakati eyo embeera yegenda mu maaso ku bannankyukakyuka. Njagala osigale ng'ogoberera kuba emboozi zonna tugenda kubeera nga tuzikutuusako yonna gwe gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, gwe gy'oba osigala weebereraawo ogoberera emikutu gino, ojja kuba nga ate embeera zonna oba ensonga zonna ezitambulira mu maaso mu kkooti ojja kuba ozifuna nga zikutuukako bulambalamba. Kakati ebyo by'olaba era by'ogenda mu maaso n'okuwulira bye biri mu kkooti. General Akirewo Kivumbi amaze okuba nga addizibwayo mu kkooti emabega w'emitayimbwa okutuusa lw'anaakomezebwawo mu kkooti y'emu nga 21 mwezi ogw'omunaana okusaba okweyimirira oba bail application eddemu okugenda mu maaso nga Bashami Malende n'abalala bakyagezaako okukola ekisoboka okulaba nga abantu bano bateebwa babe nga basobola okuva emabega w'emitayimbwa. Remains in the hands of this court to grant or not to grant. In the interest of justice,
and the society as a whole. And the interest of the society as a whole. That is the major principle. In retired Colonel Dr. Kiza Besigye, criminal miscellaneous application number 229, application number 228, Application number? 228 and 229 Yeah. of 2005. 2005 Yeah. by the then Principal Judge, Honorable James Ogola,